Confirmed. Mu byafaayo eno yengule gye bakasooka okubba. Badde nkebera mu history temugamba mbu timo byoyogera obijjawa bagibba Iraq bagibba Afghanistan mukwano gwange eno yengule y'obwa Miss gye basoose okubba. Mama nyabo ogaba otya ekirabo nga buli muntu ali mu audience agamba nedda. Gwogaba otya ekirabo nga buli muntu atudde kateba agamba nedda. MC n'abuuza bannange tuwono nti nedda, tuwono nti nedda, tuwono nti ye wate n'owooli gwe bagambye nti nedda. Do you think everyone is a fool? El Chapo, waking up to get new enemies is my full-time job. Guno gwe nasalawo okukola bantu kunkyawa nga njogedde amazima. Mukwano, engule mwabbye enzibe. Engule babbye enzibe. Byebyo abaana batuuse okwanukula ebibuuzo ng'abantu amu babiddamu ng'ebibuuzo bye bazze bakuramize nga balinga abakoze homework baakebeddemu bafunye akasasi ye because the questions were not easy, but most of the contestants bazisudde nga ziri surprising. Naye abasigadde nga bali kushuwa wini byebyo byennyini bye balabye. Question paper number 1 section B party AB egamba etya abaana bazze bakuramiza ebintu. Naye baana mme lwaki mukebera mu bibuuzo ekiro? Obadde kakubuulire byatandise bamodolinga kati woko sheki buti kola biki nga wonna omuntu talinawo makisi nga wonna bamukubyedda olwatuuse ku bibuuzo ebisembayo ng'ebibuuzo babimugambye ng'abimanyi. Tetukirabangako kyekisoose mu byafaayo kansuubire kikomye mwabbye engule. Yes, engule yabadde ya contestant number 3 ensi yonna yakirabye. Yes, done and dusted. Checho teri kirala kye muyinza kutugamba. Wabadde osaana okubeera runners up? Yes, maybe. Ninga mwabaddemu n'abaana ba eliminate ze kumpi ku premier wali wasookera ddala. Naye ate nga babadde balina capacity solo tuke wagenda. Kati kitegeeza ki baadde bakimanipulating a sense that wekituuka eri ku last moment temugamba nti ate ono yenkanankana nono n'asinga nono ababadde bandibadde nga abavuganya babakubiddewo hands down. Genda. Noleeta bajaji bajajinga wa tosobola kuleeta muntu atakubanga kikonda ajajinga ebikonde tekisoboka ko kibatantu ngamba nti nimba tosobola kweta muntu wajajinga mpaka zaawa tobera nko yadde ku speech dengo oli guest of honor tobera nko yadde ku mukolo gwa nigina nti go balaba kya nimba tosobola kweta muntu wajajinga mpaka zaawa tobera nko yadde ku speech dengo oli guest of honor tobera nko yadde ku mukolo gwa nigina nti go balaba kya ojoti ambo zembu go gendo okujajinga ba beauty queens nga go mwenyini toli queen Tori king or go judging about queen. O manyichi ku modeling. What do you know about modeling? What? That's why we are asking bogus questions, bogus answers. Zezaba desivayo. Ate neba contestant namwe mutubalemu amagezi. You know? Neba mbomanya kati govawa. Weba kubuuza ovaawa. Gamba chimuva Masaka. Inva Kampala. Nito swata. Inva wa ise. Manyava nakulabye. Manyava nasa na kumasitowa. There is a way you looked funny to me. Like really. Manyava kabalaga mukwano gwange. This is why everybody in the room was like kebere simu yo bojina because ba contestant balabikiddeho nga ba anirule begaza. Zine mpaka twandizongedde ettaka tulikomyewo. Newe munali tuwale ettaka tejjamerako yadde ensigo. Tekujjamerako yadde ensigo. Koze ettaka libbe. Yes, ettaka libbe basi mulikomyewo muligabane. Muligabane ne contestant number 3. Omu atwaleko kino n'omulala atwaleko kiri. This is very vague.
bannange eyawangula si yafuga buli wamu mutusaasire n'obwa misi babubbanga ensi yonna era bagenda nyiga manyambo biki kitimo kyasama nnyo naye nga byenkugamba ge mazima. Not everyone is a fool. We were there, we witnessed, we saw. Next time nga bwe mwasobodde okutikka Nazir najja as professional as he was, he knew his assignment. Nazir, big up on yourself, brother. Wakoze omulimu gwa kabe nnyo, yabadde on point. Bamodo nga fu okulaba nga bali on point. Smile, do a crochet, bring this one, do this one. Wadde be nalaba abamu mu beauty ki mugita wata boutique camp ng'atendeka ate naye yeetaaga kutende kamba yeeyo owaayi siinaga kubwa amasasi abaana b'omu Dubai pozi nga munampakatwa nze nja kwogera bwe nkuwaananga kuba mu ngalo. Good job. Bwe nkwogeranko obubi, that's no, I'm making you do corrections. That's it. Nenga sina nti nina feeling n'omuntu nti oba nina omuntu gwe ninako embeera nedda. So just I'm giving my opinion. Oli waddembe obutantwala serious nondekaawo. Noga kitimo kyasema twakimanyira. But overall, my opinion matters because this is my opinion. My fucking opinion. Next time, when you want to do something, kole kintu nga kiri fair and just, abantu bakinyumirwe, to manipulating nga bintu simply because oli manya wakameti wo, manya oli romumeti wo, manya oli fakameti wo, lipumeti wo, bogus. Confirmed. Mu byafaayo eno yengule gye bakasooka okubba. Badde nkebera mu history temugamba mbu timo byoyogera obijjawa bagibba Iraq bagibba Afghanistan mukwano gwange. Eno yengule y'obwa Miss gye basoose okubba. Mama nnyabo ogaba otya ekirabo nga buli muntu ali mu audience agamba nedda. Gwogaba otya ekirabo nga buli muntu atudde katebe agamba nedda. MC n'abuuza bannange tuwoono nti nedda, tuwoono nti ye wate n'owooli gwe bagambye nti nedda. Do you think everyone is a fool? El Chapo, waking up to get new enemies is my full-time job. Guno gwe nasalawo okukola bantu kunkyawa nga njogedde amazima. Mukwano, engule mwabbye enzibe. Engule babbye enzibe. Byebyo abaana batuuse okwanukula ebibuuzo ng'abantu abamu babiddamu ng'ebibuuzo bye bazze bakuraminze nga balinga abakoze homework baakebeddemu bafunye akasasi because the questions were not easy, but most of the contestants bazisudde nga ziri surprising. Naye abasigadde nga bali kushuwa wini byebyo byennyini bye balabye. Question paper number 1 section B party AB egamba etya abaana bazze bakuramiza ebintu. Naye baana mme lwaki mukebera mu bibuuzo ekiro? Obadde kakubuulire byatandise bamodolinga kati woko sheki buti kola biki nga wonna omuntu talinaawo makisi nga wonna bamukubyedda olwatuuse ku bibuuzo ebisembayo ng'ebibuuzo babimugambye ng'abimanyi. Tetukirabangako kyekisoose mu byafaayo kansuubire kikomye mwabbye engule. Yes, engule yabadde ya contestant number 3 ensi yonna yakirabye. Yes, done and dusted. Checho teri kirala kye muyinza kutugamba. Wabadde osaana okubeera runners up? Yes, maybe. Nenga mwabaddemu n'abaana eba eliminate ze kumpi ku premier wali wasookera ddala. Naye ate nga babadde balina capacity solo tuke wagenda. Kati kitegeeza ki baadde bakimanipulating a sense that wekituuka eri ku last moment temugamba nti ate ono yenkanankana nono n'asinga nono ababadde bandibadde nga abavuganya babakubiddewo hands down. Genda.
Noleeta bajaji bajajinga wa tosobola kuleeta muntu atakubanga kikonda ajajinga ebikonde tekisoboka ko kibatantu ngamba nti nimba tosobola kweta muntu wajajinga mpaka zaawa tobera nko yadde ku speech dengo oli guest of honor tobera nko yadde ku mukolo gwa nigina nti go balaba cha